bagenda kugamba Allah ebigambo bino. Mukama waffe Allah olunaku luno tulumanyi, naye tetwagala tukubonaabona kuddamu kubonaabona. Oba otutwala mu muliro tutwale, oba otutwala mu muliro tutwale. Naye siyinza kubeera enjala egenda okunzita obusi. Oba ontwala mu muliro ng'osazeewo omuliro ntwala mu muliro. Kati otukoze ki wano? Nkooye enjala ennuma, sinnaba kulya, sina kyendya. Oba otutwala mu muliro tutwale, fujjo ligenda kubeera lingi. Okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala yanziru bi'arshihi, agenda kukkako fujjo nga lisusse, tutwale mu muliro ng'omusana gufuuse omusana. Nga bo balowooza nti obakale mu muliro bw'anaatuulako anaaweweeramu, ng'ate annaaru ashaddu harra law kaanu yafqahuun. Senga obwongo temulimu nfuufu, omuliro ate mulala nnyo ku musana ku bino. Tutwala oba otutwala. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. Lwaki mutulekanira mmwe mutemama nti kuyino gyebiri kati mutulekanira tukoleki? وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Mumwefulanga abatumba tumanya nti kiyama gyekiri, mutumazeeko eddembe kiki kati temwagala okukola? Abakkiriza bagenda kukandula ku ddoboozi ng'abasajja bafuuse ettabu. Allah agati mubaleke, twavumanga bavuma abasajja basiraamu, agasiraamu gatulekanira, twavumanga gavume ne wallahi ebintu byonna byajja. Kati Allah atugambe no waggulu fa'atarafu bidhanbihim, buli omu agenda kukkiriza nti ensobi yali yani yaliye, fasuhika li ashabi isa'id. Falidhalika enteekateeka ya Allah bw'obanga toteekeddeteekedde kuno ku nsi embeera egenda kubeera mbini. Idhan entambula yeesooka yakkululirwa ku kyenyi nga mbaka bw'aginnyonnyodde. Eyokubiri, entambula mashatan, tugenda kuutawo kagere, kutambula oluva mu Kabuli otandika olugendo, ate si lwa ddembe, kubanga omuliro gugenda kuva Yemen wallahi nga gukutte wansi ne waggulu, sipiidi gye gujjirako olaba nti ennyonyi edduka naye teyinza kukusooka Masaka. Baganda bange b'ebitiibwa mwenna, ambaniriza mu lukuŋŋaana luno olw'ekitiibwa olirimu okuba nti twejjukanya amateeka g'owekitiibwa Rabbana subhanahu wa ta'ala, awamu n'okubeera nti tugenda mu maaso n'okumanya safarana, okumanya safarana, olugendo lwaffe. Kathiru min annaasi lahum al-asfarin aw asifarun, abantu bangi balina eŋŋendo, abantu balina entambula zaabwe nnyingi. Walakinna akbara safar min asifari nnaasi safaru lmaut, mu ŋŋendo zonna ezisaasinze okubeera enzibo eri omwana wa Adamu lwe lugendo olw'okugenda okusisinkana Allah. Abantu bangi beetegekera eŋŋendo, oli neetegekera hijja n'okugisoma n'agenda n'agisoma, neyetegekera okugenda e London, genda e Dubai, Saudi, Misiri, e Sudaani, byonna n'abibuuza n'abitegeera bulungi, era ne yeeteekateeka biki ebyetaagirwayo. Naye kathiira min annaasi la yubaaluun, bangi tebafaayo ku safaru y'okugenda okusisinkana Allah, ate nga yekyasinza okubeera safaru enzibu mu nzibu zonna. Atadruuna limaadha ayuha nas, mumanyi lwaki nzibu nnyo? Lianna safara albarzakiya, safaratu barzakiya, teriyo communication yonna. So bw'obeera wano n'ogenda e Dubai osigala okolagana n'abantu bo obawuliza, abantu bo oba tubawuliza, okwatagana n'emikwano gyo, obusimu ne butambula. Walakinna almauta lan tajida wala akribaak wala asdikaak, togenda kusingana wa mukwano, togenda kusisinkana wa luganda yattasiru bika nga ina communication naawe, taliyo. Baziyita hayatu barzakiya, obulamu obutalina communication yansi, illa bimalaikatin almukarrama, oba otandise okukolagana ne bamalayika. Wa amaluk, n'emirimu gyo, mirimu gikola omulimu munene nnyo okuwangala obulungi fi quburina, mu ntaana zaffe ayuha nas. Amma alyawma tugenda kwogera ku bintu bibiri. Tugenda kwogera ku kiyitibwa alba'athu,
ba'athu kyeki ekyokubiri tugenda kwogera ku kiyitibwa alhashuru. Bino nno byonna bibyo, obisomye tobisomye bibyo, oyagadde toyagadde bibyo, ate oyina okubiyitamu la mahala, toyina oyinza kuyita panya nga tobituuseeko nga bwogenda obiwulira. Ayuha al ikhwa, olugendo lwetaana kwetegekera nnyo, kubanga oba onoogenda e London oba mu hijja, omwezi ogumanya n'essaawa n'ozimanya, n'alinnya ennyonyi olumanya, n'eddirisa ko n'otuula olimanya, balikuwa tugenda kutuula ku ddirisa namba 32, n'oyingira mu nnyonyi n'onyonya 32 yeruwa n'otuula n'ogenda. Naye olugendo olugenda eri Allah tomanya lunaku, tomanya ssaawa, teryakuwana namba konoofiira. Walidhalik kisaana nnyo okubeera nga tulwetegekera kama faala dhalika al ulamauna al ajilla, nga baganda baffe abamanyi bwe bafangayo ennyo. Yali Abdullah ibn Umar yajma'u al ulama wa yatahaddathuna an al maut ka'anna bayna aydihim janaza. Ba yakuŋŋaanyanga abamanyi bafukaha abamanyi ekiro baada magharibi ne boogera ku kufa ne bakaaba ng'oyinza okulowooza nti bataddewo mayiti gye bakaabira, muganda waabwe afudde. Yatahaddathuna almauti, boogera ku kigambo kimu kufa. Amma nahanu ffe ng'abantu kyetumanyi ennyo ssente nga tojja zireka ku nsi kuno, musanda tebateekako na nsawo nti ogendeyo n'ettaano oba eza airtime, tolina kugenda bugenzi nga bwewajja okuva mu lubuto lwa maama wo. Falidhalik twagala kutunulira kigambo albaathu kikyo. Baathu ebeerawo ddi, ki? Albaathu tumaze okulaba tuwangadde mu kabuli, ebibuuzo twabiraba, malayika twaziraba, abali obulungi, abagenda okusula obulungi, ebyo byonna twabiraba. Senga obadde obikolerera, in kunta min ahli saada, bw'obanga oli muntu wa mujjana, falhamdulillah, qabru rawda min riyadil janna, genda kweyagala bulungi nnyo, olabye ddala nga ku dduniya obadde oli mu nnaku njereere. Tugenda kutunulira baathu. Tumaze okuwangaalira mu kabuli emyaka gyotomanyi, waliwo abali wano agenda okuwangaalirayo 8, waliwo ow'e13, waliwo ow'e14, Allah yagimanyi kusinziira ku nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. La nadri onoovaayo ddi, senga waba babi ogenda kuwangaalirayo otya, ate ng'ojja kgenda. Hana wakitu, kaseera kasembedde, kubanga buli lunaku olukya osemberera kufa, kama qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-yawma twagala kutunuulira embeera ya kabuli ogimaze, kibayita ba'ath. Wa ma'ana al-ba'athu kyetugenda okwogerako kyeki, tumaliriza kabuli myaka gy'owangaddewo 10, 15, 7, Allah agenda kujjayo abantu, ffenna tugenda kuvaayo, ogenda kwebakaawo mu sandazo, ku makya n'oleggula oli awo, ku yidi, ku Christmas ogenda kubeera awo, tolina nkyukakyuka awo mu kannya ako ke baakuteekamu sayidi eya ddyo. Tolina ayakkubira ssimu, tolina gw'okubira ssimu, tolina gw'olinda teryajja, oli awo weebase. Ekyo la mahala, lwe lugendo lwe bayita haqiqatu la khiyalun, okufa ebigambo byako bituufu, si kuteebereza. Amma al-ba'athu ayuha nnaas, ba'athu gye tugenda okunyumyako olwaleero kyo kitegeeza ki? Al-ba'athu kitegeeza aadatun jismi al-insanu au i'adatu jismi al-insani li hayatin ba'da al-mawti, okuddizibwamu obulamu bwe wali olina ku nsi oluvannyuma olw'okuba nti wafaako, ekibayita ba'ath. Ba'ath kyeki? i'adatun, kwe kudda jismi l-insani, kwe kudda eri omubiri gw'omuntu, hayatan au hayatun, obulamu ba'da al-mawti, ng'omaze okufa obulamu ne bukomawo, ekibayita ba'ath. Ffenna tukirinda, buli eyakomba kufa era alina okuddizibwamu obulamu. Lidhalik qala rabbul alamin, Allah yagamba wanufikha fi ssuri fasa'iqa man fi samawati wa man fi l-ardi illa ma sha Allah. Olunaku lugenda kujja lumu, israfilun efuwe mu ŋŋombe,
fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard, buli ekiri mu ggulu n'ekiri ku nsi ekitannaba kufiisibwa aliba abeerawo alina okufa, illa ma sha Allah, okujjako baaligamba nti abo mwe mugira muleka okufa be baluwa. Qala ahlul ilm, manyi batugamba gwe guli omunaana ogukutte arushi gwogenda kukeerewamu okufa, illa ma sha Allah, kitegeeza haulai athamani alhamiruna arusha arrahman, bo tebagenda kufa, kyekigambo illa ma sha Allah. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، أي ما شاء الله هؤلاء الملائكة الحاملون عرش الرحمن أبتاجي كنت إلا ما شاء الله. أقام ونفخ فيه أخرى eyegenda kubeera yakutta bitonde byonna ebiri bebiramu ng'abali mu kabbuli bateekateeka okuvaayo. thumma nufika fihi ukhra, kati bagenda kufuuwamu ate omulundi ogwokubiri. kati eno eyokubiri khuruju min kuburi, wewali kiyitibwa ba'athun, abali mu kabbuli batandika okuvaayo. bantu bonna bagenda kuvaayo, bagenda kumeruka okuva ku Adamu paka akhiru linsani agenda kuvaayo, genda kumeruka. wooli bagenda kumerukawo bayitirivu, awo namayiti zijjudde wano wetutudde, naye olunaku olwo bagenda kuvaayo bi amri llahi jalla wa ala. walidhalika qala jalla wa ala thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. genda kulaba abantu nga buli omu amagamaga bwati avuddeyo mu bungi obw'ekitalo, bantu bali mu ttaka bayitirivu. ayuha likhwa, abantu bali wansaawo, allahu akbar, bayitirivu. thumma yanzurun, bagenda kutunula batunidde wakati, jokera ng'ensiko ebali tebagimanyi, eri gye baaleka gyowaleka naawe nange gwe nange nga tetugimanyi. Allah yakyogerako ddala, yakyogera ddala, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wassamawati wa barazu lillahi al-wahidi al-qahhar. Allah agenda kukyusa ensi eno lwa nsonga ssatu. lwaki agenda kugikyusa? nsonga ziri ssatu, ensi eno agenda gikyusa. kati abaliva mu kabbuli yanzurun, bagenda kutunula bakatuliriddawa, tebamanyiyo, buli omu ayimirire ku kabbuli ye nga tamanyi wajja agenda kudda. lidhalika qala al ulama, lwaki ensi eno Allah agenda kugikyusa lwa nsonga ssatu. ensonga esookera ddala nti eno ensi tayinza kujja, inna allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala muyonjo, tayinza kujja ku nsi eno ettiddwako abantu bangi, bakoleddeko amazambi mayitirivu, kuba agenda kubeerawo kiyama yiye, teri muntu agenda gitambuza illa huwa. kati tayinza kujja ku nsi efaanagana bweti ardul mudhinibi la abadan, tayinza kujja kweno nsi, agenda kugikyusa yonna eberekkiriya nga tefiirwangako muntu neomu, agenda kuleeta endala. ensonga eyokubiri, la yadri ibnu adama aina yatawajjah, omuntu tagenda kumanya wajalaga. singa oli amanya kukyaliraba ku qiyama ng'ali bwayiise ekitokota kiva eno Kampala eyo, tayinza kukwatayo, adduka ddawa ku lw'ebbombo. ali e Masaka, tayinza kgenda wa Kampala, adduka agende. kati togenda kumanya wooli, olugezigezi lugenda kukuggwako. Allah yakukolera enteekateeka wajja kutwala. yensonga lwaki agenda kukyusa ensi eno, oleme okugimanya. abantu balina olugezigezi, era muntu wagenda okubuuliza aina almafar, oba kati nkwatewa, oba kati nzirewa, bannange aina almafar. kati abalala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, bagenda kugamba nti man ba'athana min markadina, yani atujje mu kabbuli, ensi yetuliko tetugimanyi. man ba'athana min markadina, kati ani atujjeeyo? babaddemu hadha mawa'ada arrahmanu wa sadaka almursalun, ekyo Allah kyeyalagaanyisa tulina okuva mu kabbuli. wa sadaka almursalun, n'ababaka batuusa dda bulungi, amabuulire bagatuusa dda, ebbanga lyonna babadde batutegeeza nti waliyo okuzookera. wa sadaka almursalun, ababaka bayogera mazima, tulina okuva mu kabbuli. falidhalika qala jalla wa ala, Allah atugamba nti idha hum jamiu ladaina muhdarun, bonna buli avudde mu kabbuli alina okujja gyendi. entambula yogenda eri Allah yagimanyi subhanahu wa ta'ala. hadha ma yusama alba'athu, bweto bwetambula okuva mu kabbuli tuddizibwe obulamu bwaffe. walidhalika qala jalla wa ala, Allah yatugamba mu kiseera ekyo mu surati al-fajiri, yatugamba ati ya ayyatuha nafsu lmutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya.
qala ba'd ahli al-ilm kigambo rabbiki bategeeza gwe omuntu ng'oli wagamba nti hadha rabbul jamal, hadha rabbul jamali, oyo ye mukama w'enki w'eŋŋamiya eri. Hadha rabbul bakara, oyo ye mukama waki w'ente. Kati Allah bakoze ekigambo ila rabbiki ay ila sayyiduki, eri mukama wo gye wali onga wanga alyanga oli ku nsi. Ddayo radiyatan mardiya, ddayo ng'osiimye nti yoyo gwe gombiri gye wali, ate era nagwo gusiime nti guno gwe mwoyo gwange. Ya ayatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik, ddayo eri mukama wo gye wali nga myoyo bagenda gikomyawo nga givaawa. Wajejeri ayuha nasi, wajejeri abaliwo mu darusu eyaggwa myoyo bagiteekawa egy'abakkiriza ayuha nasi. Temukyajjukira ayuha nasi? Baitu bayad, baitul bayad jejiri. Kati Allah agenda kigamba nti irji'i, mwenna muveeyo, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, mugende ku nsi eri emibiri gyammwe ye rabbu gwe yali ategeeza, mukama wo gye walinga owangaalira. Radiyatan mardiya, genda omwetegereze, togenda ogutali gugo ng'osiimye yono oyingire mu Abdurazak, oyingire mu Nantume Madina n'abalala. Radiyatan mardiya, ng'osiimye ayo ne mukama wange yennyini, ate nga nagwo gugize eki omubiri gukusiimye mu ngeri efaanagana bwe. Falidhalika ila rabbika yawma idhin lilmasaq, enteekateeka eyo egenda kugendera Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika alba'athu tugambye i'adatu jasadi al insani lilhayati, okuddizibwamu kw'omwoyo eri omubiri gw'omuntu ba'da almauti, buli yenna yaliba yafa mu ngeri efaanagana bwetu. Wa kaifa takunu dhalika wama ahwaluhum, bagenda kubeera abantu, bagenda kuva kaifa yakhrujuna min quburihim, bagenda kuvaayo batya ala ahwali shatta, bagenda kuvaayo nga buli omu ali mu mbeera yeewuunyisa. Wa minhum man yakhrujuna min quburihim, ogenda kulaba abantu abagenda okuva mu kabbuli yaabwe ng'avaayo ala surati lhimari, ng'afaananira ddala endogoyi, nga bulaba endogoyi naye ng'omutegeera, tugenda mutegeera nti wuuyo naye yo ndogoyi. Lwaki? Kanu yasbikuuna imaman, buli yasookanga imaamu ku kiyingo tagenda kuvaayo nga muntu, agenda kuvaayo nga kasolo ako bayita himaaru, akalogoyi. Era ogenda kuziraba nga nnyingi nnyo buli yasookanga imaamu, au saawu oba benkanankananga ne imaamu mu kiyongo mu sala. Hakadha sayasna'u rabbuhum rabbul alamin, Allah bwatu bwagenda bafuula. Buli gwoliraba endogoyi tolowoozanga nti nsolo zivudde mu ntaana da, bagenda kubeera nga bantu abagenda okuba nti baali basooka imaamu ku kiyungo oba nga benkanankana nani ne imaamu. Falidhalika qala nabiyu kama inda imamu Ahmad, amma yakhsha nnansu alladhina yasbikuuna al-imama, abantu abo abasooka imaamu ku kiyungo tebatya an yuhawwila Allahu suratahu ila surati al-himari, Allah mukyusa ekifaananyi kye n'akijja mu ky'obuntu n'akiteeka mu kyaki mu kyendogoyi. Aw ru'usuhum, hadithi endala egamba gigenda kuba mitwe, eno ng'omutegeera muntu naye ng'omutwe gwa kalogoyi singa obeera nga ensaalayo osaalira emabega wa imaamu mwenkana oba ng'omusooka. Abalala bagenda kuvaayo mu kifaananyi, bifaananyi bingi, teri abantu bagenda kuvaayo ng'ebifaananyi Allah yabikyusa dda. Waliwo bagenda okuvaayo ala suratul khinzir, olaba agabizi gali awo gatokota, so si mbizi, wabula adhabuhum ngani almughaniyat walmughaniyun, abayimbi abasajja n'abakyala. Nabbi yali nga annyonnyola senga omuyimbi afa yali badde asaanira kuziika nga mbizi gye tuziika, kubanga yali badde akyambala kifaananyi ekyo, naye waba takyambadde aba agenda kukiviiramu yawma alqiyama mu mbeera efaanagana bwetu. Gwe baziika nga Allah amaze omumukyusa tagenda kuvaayo ng'alinga mbizi, wabula gwe baziika nga muyimbi naye ng'ali mu kifaananyi kya muntu, oyo mulinde okuvaayo agenda kuvaayo ng'alinga ki? Ng'alinga mbizi. Oba ntegereka? Ntegereka kuba nedda. Omuyimbi lulimi Luganda, Oluganda tebaluvuunula. Ngambye omuyimbi Oluganda tebaluvuunula. Mpe emmere oba oluvunula otya? Bandeetere emmere ovunula otya Yohanansi?
falidhalika oluganda tebaluvuna ngambye omuyimbi ayimba yaluwa omuyimbi watu munyonyole tutya Yohanansi omuyimbi ayimba ennyimba zonna ez'ebika byonna agenda kufa Allah agenda kukyusa ekifaananyi kye ky'obuntu buli muyimbi sawa dhakaru au untha oba mukazi oba musajja Allah agenda kukyusa ekifaananyi kye waqala ahlul ilm nti senga afa nga Allah akikyusiriza kuno ku nsi aba amaze okuwona agenda kuvaayo nga muntu naye bw'afa nga ne muziika muntu nga temuziise embizzi mu mulindo okuvaayo nga mbizzi mukubirize abaana bayimbe mulabe ku mbizzi zammwe yaumal qiyama ntegerekese nabi oba aganye ekintu aba akiganye Allah oba aganye aba aganye tategeera nga muntu kati tumandidde embizzi kikirimu mba nkoze eki mba ngenze ekyo takyagala okwagala kwe tekulinga kwa muntu ekyo kitegerekese abo nabo gurupu egenda kuva mu kabbuli ng'efaanagana bwetu waliwo gurupu endala tuli ku kigambo ba'athon waliwo gurupu endala egenda okuva mu kabbuli laisa lahum yadani wala rijirani taliiko mukono wadde amagulu laisa lahum yadani wala rijiranin nga taliiko magulu wadde mikono abantu bagenda kwewunyiza subhanallah oyo si haji getwaziika amagulu galiwa bagenda kubanyonyola nti haulai alladhina kanu yatahawanuna ani ssala wamatu walam yatubu abantu abo be mulaba bataliiko magulu na mikono balinga yatahawanuna ani ssala nga bagayayalira essala wamatu walam yatubu ne bafa naye nga kiba Allah n'abaleetera okufa nga tawuba tebagikoze muntu atuulawo essala negenda alaba eggwayo eri n'adduka n'agiwuuba mu ngeri eyo tabbu eba egudde Allah agenda kubakuulako emikono yatakasaluun ay yatagafaluun nga bagayaavu nnyo sala eba eggwaako n'adduka ye n'asaala fahaulai abantu abo sinifun min asnafin alladhina yakhrujuna min kuburihim kika mu kika ky'abantu abagenda okuva mu kabbuli laisa lahum yadani wala rijirani tebalina mikono n'amagulu bw'abanga mwanawo bw'aba kitaawo era eddoboozi ligenda kujja nti haulai alladhina kanu yatahawanuna ani ssala abo baali bagayaalira essala wamaatu walam yatuubu okufa ne kubagwako kibwatukira nga tebannaba kukolera tawuba musango ogwo okukeerera essala neva mu kiseera kyayo wa minhum man yakhrujuna min kuburihim mulimu abagenda okuva mu kabbuli osimanyi oba gwe oliriddawa weebuuze wooli waliwo atula mu dalusu n'alowooza nti agamba abaafa oba abalifa natamanya nti naye mwali sooka weekubiremu lwaki qala rabbul alamin Allah yatugamba nti kullu nafsi bima kasabat rahina buli muntu ekintu kyeyekolera akimanyi gweokimanyi nti ozuuka ekiro n'olya kunva okimanyi bulungi nze sikimanyi naye nva ezisigaddemu ojja n'olaba omunnyo ate nga gwe waziriddeku weemanyi kullu nafsi bima kasabat rahina buli muntu kyakola agiraki akimanyi bulungi falidhalik naawe okimanyi ogenda kuzuukukirawa mu kabbuli waliwo abagenda okuvaamu laisa lahum uyun nga temuli liiso wadde erimu talina liiso baazibawo qala rabbi lima hashaltani ama ya rabbi lima hashaltani ama wakad kuntu amaaso nali ngalina era tebaaziika muzibe kati lwaki onzigyeko amaaso gange qala kitegeeza wagenda okubeerawo omuntu anotifayinga abantu bano qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma mateeka gajjanga n'ogeerabira so si leero tiwageerabidde wabula wageerabiranga n'oli ow'esswala agenda agamba nti haulai alladhina kanu yatahawanuna ani ssala abo bolaba batalina mikono n'amagulu baagayaliranga sswala waliwo agenda okutegeeza abantu embeera lwaki eno mbizzi bannange kanu haulai balinga bagiraki bayimba ku nsi kigambo kuyimba kigambo kinene nnyo wadde nga abantu si kyangu kyakuyingira mu bwongo bwabwe kati okujja mu kabbuli ng'oli mbizzi si kintu kirungi Yohanansi era gy'oba olaga si walungi era ojja balaba kubanga kyaggwa dda era abayimbi gye bali nga kasowalo yali afudde nga muyimbi nga tannaba kukola tawuba saba Allah abasonyiwa abasiraamu mubo walidhalik abantu bagenda kuvayo nga tebalina maaso egyo bayita alba'athun laisa lahum uyun wala tebalina maaso qala rabbi lima hashaltani ama njagala onnyonnyoleko bunnyonnyozi lwaki onzize mu kabbuli lwaki nvudde mu kabbuli nga sina maaso Allah munnyonnyole bulungi kadhalika atatka ayatuna bateeka bagasomanga fanasitaha noweefuula atagategeera wakadhalika alyawma tonsa naye Allah yerabira hatha istihzaun Allah yerabira atya
nayerabira amaaso go agenda kireeta istihzaa kulumya ti ogambye Allah yerabira atya amaaso gange kama kunta tansa ayatihi nga bwe wali weerabira amateeka ge n'ogafuula atagategeera wakadhalika nawe bwoti bwogenda okufaanana yauma alqiyama wa minhum man yakhrujuna min quburihim waliyo abagenda okuvaayo mumutadda butunuhum ng'alina olubuto olutuuza wano masijidi erugyawo tasobola ddukulula olubuto nga lunene alulengerera eri mumutadda alladhina kanu yaakuluna riba buli yali riba lindo Allah agenda kutumbiza olubuto terukulika luzitowa kilo mmeka 15 tosobola odduko oti ate nga omuliro gugenda kuva Yemeni gujja kugoba ebitonde bigende Allah wabyagala program Allah yona yagikola falidhalika okulya riba olabanga alidde innama yaakuluna fi butunihim naran abantu bateekayo omuliro wala yarifuna dhalik la yadiruna dhalik wallahi nga tebakimanyi falidhalika qala an-nabi ombaka yanyonyola bulungi riba n'agamba dirhamu min arriba okulya ennusu emu mu riba kaannama zana ala 36 zaniya oba oyenze ku bakyala 30 lyezambi yayenze ku bakyala 30 wenkanankana alidde ennusu emu ya riba ate nga ne maama kwali taluwonye eri omusango gwe bakubanja lwaki wagenda ku nnyoko gwe musango oguli eri so nga ekikola kyakulya nusu emu eyagamba emu kati riba webanga erimu nusu 10 boyenze ku bantu bameka waliwo alya riba nga sente zafunye zirimu omutwalo gwa Uganda kati buli nusu emu yenkanankana abakyala 36 buli nusu yenkanankana abakazi 36 mu mutwalo mulimu bameka tolaba nti Allah yagamba nti fahadhanu harubi min Allah olwo lutalo lwennyini mutandike okukubagana bukubaganyi ani anaawangula linda ku kiyama ojja kulaba okuwangula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kullu dhalika ayuha al-ikhwa ma yusamma al-ba'thu ebyo byonna byonna bigenda kubeerawo mu kuzuukira yauma al-qiyama ntegerekese oba nedda amma tumaze okuvaayo lugendo luno luwanvu tujja dduggusa imma aljanna wa imma an-nar kati tumaze okuvaayo ekiddako bakiyita al-hashru kati yentambula ekutwala mu bbaliro ba'thun tugambe i'adatu jasati al-insani lihayatin ba'da mauti kwe kuzibwamu obulamu oluvannyuma lw'okufa omubiri guno guzzaamu obulamu nga Allah bw'atugamba ti ya ayyatuha an-nafsi al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan marudhiya ay mwoyo gwe ddayo eri mukamawo abamu bagamba nti ddayo eri Allah abamu ne bagamba nti ddayo ila rabbiki ay ila sayyidiki eri gye wali owangalira ani gwe wali owangalira ddayo radiyatan marudhiya hadha ma yusamma al-ba'th okuddamu obulamu obupya oluvannyuma lw'okugira ki falidhalika qala jalla wa ala agamba nti fa idha hum jami'un ladaina muhdharun bonna tubakuŋŋaanye min laduni adam ila akhiri basharin kuva ku adamu paka ku muntu alisembayo falidhalika ayuha al-ikhwa bw'oba tutegekedde lugendo luno simanyi kyoba oliko nekyoyagala sikimanyi kubanga hayatul barzakiya obulamu obutalina connection na muntu yenna asigadde ku nsi illa a'malun wal malaika kubeera na malayika eri na mirimu gyo wali okuwona yauma alqiyama falidhalik tugenda ku hashuru kyeki hashuru kitegeeza huwa dhihabun kuba kutambula min alqabri ila mahshari okuva wano webakuziika okutuuka webagenda okukubalira kubanga tulina okubalibwa obulamu bwonna bwowangadde bwonna balina obussa ku minzaani yauma alqiyama oyagala toyagala balina obupima kati bebagenda okupima muli mu bulamu bwo bwowangadde imma fil janna wa imma fi nar ye minzaani gwe mulimu gwayo betunaba tutuuseewo bagenda kupima obulamu bwo bwowangadde bwonna buli mukkiro eziyingira ejjana oba mulimu kkiro ziyingira muliro awali ekinyusi kyetujja okulaba mu maaso insha allahu tabarakahu wa taala idhan gwe wagaala obulamu bwo bwoba owangadde naye ng'omanyi nti kkiro oyina mmeka eziyingira ejjana oba eziyingira omuliro kubanga omuliro guyingira toyinza kuyingira muliro okujjako ng'ogukoleredde abantu bakeera n'afaayo ayingidde atya omuliro n'afaayo n'alwana era abe ng'ayingira omuliro n'ayingira wakadhalika aljanna
kati kilo ezo zolina ez'obulamu obwo bagenda zipima zikutwalawa. Olwali twagala kutunuulira alhashuru. Hashuru kyeki? Entambula eva wano ku kabbuliyo ogende mu mahashari, mu kooti enkulu Allah mwagenda okulamulira yawma alqiyama. Ayina amateeka 12 agagenda okufuga kooti. Agamu kugo buli zambi lyokola lyonna bagenda direeta ng'ensi ekulaba. Gali amateeka 12 gagenda okufiza kooti eyo. Buli zambi lwakola lyonna, teriyo kasiisira, teriyo muti, byonna nga buli omu akulaba nga bw'olikola wali. Oba kikaaki teriyo kasiisira. Gali amateeka 12 dazini lyagenda okukozesa agamu kugeego. Buli zambi bw'olikola ensi yonna egenda kukulaba, kitaawo, jjajjaawo, bonna abaadamu bagenda kukulaba. Kyovula nabbi yatukubiriza nnyo gamba nti Allahumma asturni fi dunya wal akhirah, Allahumma asturna fi dunya wal akhirah, Allahumma asturna fi dunya wal akhirah. Tesaana kuva ku lulimi, tubikkirire abaddu balimu tulaba. Ogenda kulaba amazambi omusajja bwali wali bwe yeeribaga ezambi erya buli kika kyonna ku mateeka ge batusomesa, tagenda kweka zambi lya muntu. Bagenda kulibalako nga wali olikola, oliraba bulungi nga bw'olitambuza ku nsi, era ensi yonna ng'ekulaba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tubikkirire nga tukyali balamu ne ku akhira. Idhan alhashuru kyeki? Tugambye huwa dhihabun, kwe kuva wano min qabrin ila mahsharin, gye bagenda okukubalira n'okupimira, kibayita alhashuru. Falidhalika qala nabiyu kama inda imamu Tirmidhi, omubaka yatugamba nti alhashuru thalathatan, means of transport ezigenda okubeerawo ziri 3, la rabi'uha, teriyo yakuna. Buli ali wano ayinako emu ku ezo. Okuva mu kabbuli ogenda bagenda okukubalira, tulina entambula za bika bimeka? 3. Entambula ensooka kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, entambula esooka okuva ku kabbuli ogende ku mahshari bagiyita ala wujuhihim, bagenda kukululibwa ku byenyi. Kullu kafiri, buli yenna atayina la ilaha illa Allah tagenda kuddamu kutambuza kigere. Kasi tayingira kabbuli nga tayina la ilaha illa Allah, tagenda kuddamu kutambuza kigere. Entambula eriwo ala wujuhihim. Nabi yali asomesa darusu eno, sahaba namubuuza nti ya Rasulullah kaifa dhalik, omuntu asobola atya okutambuza ekyenyi? Nabi namugamba nti alaysa alladhi amshahu ala rijlaihin fi dunya, oyo yasobola okumuleetera puroguramu etambuza ebigere ng'ali ku nsi, qadirun an yamushiyahu ala wujuhihim aw ala wajhihi, asobolera ddala bulungi nnyo okutambuza ekyenyi kye face. Malayika egenda kukwata eno ku bugere, bantu nga 6,000 ekwate bweti ku bugere ekulule okakasa nti wallahi tabbu nene. Ddayo omwana wo bekembe oteke ekyenyi wansi akululemu, owulire ku kiwempe kyo mu kadiiro kakwetolozebwa ati, owulire ekigenda okubeera mu kyenyi ekyo. Naye okuva ekyengero ogende, Allah gyagenda otubalira nga bakulula bukuluzi, tabbu nene. Era olaba nga atambula yeyagala muleke, kuba tagenda kuddamu kutambula ila yawm alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala nawe yakyogeraku mu surat al-Isra, ndowooza ya 97 ne 96, wa nahshuruhum yawma alqiyama ala wujuhihim umya wa bukma wa summa ma'awahum jahannam. Talaba, tayogera, wallahi ate batwale mu muliro. Kati abantu abagenda kuba bubi nnyo, era bwabanga maama we yafuddemu eyo embeera, kitaawo mwana wo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi bagenda kuba babi nnyo. Allah agenda kugamba bali nga babatuusiza ku muliro wali, malayika etuusiza wali egenda alalala wakifuhum innahum mas'ulun, sokolinde okuyingizaayo, innahum mas'ulun, abantu abagenda kubuuzibwa. Alam ya'tikum rusulun minkum yakhussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, mwe bikonge mmwe temwafunayo yenna ku nsi ayogera ku lunaku luno? Bagenda kuddamu bati qalu bala, sebo bajja, wagarratuhum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Bagenda kati ffe twawakanya naye bo abasajja basomesa eddiini naye ffe twagira ki? Aye endala agenda babuuza nti la sokolinde wakifuhum alam ya'tikum minkum rusulu yakussuna alaykum ayat wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin
walakin hakkat kalimatu al'adhabin ala alkafirin. Allah kyo kyakakasedda baba gundi bajja wakifuhum soko bayimirize alam ya'tikum nadhiru temwafuna ddala ayogera ku bigambo bino nti mujja kuyingira muli mumbeera eno qaalu kad jaana nadhir fakadhabina wa kulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin. Twavumanga bavuma abasajja basiraamu agasiraamu gatuleekanira twavumanga gavume ni wallahi ebintu byonna byajja kati Allah tugambe no waggulu fa'tarafu bi dhanbihim buli omu agenda kukkiriza nti ensobi yali yani yaliye fasuhika li ashabi isa'id. Falidhalika enteekateeka ya Allah bw'obanga toteekeddeteekedde kuno ku nsi embeera egenda kubeera mbini. Idhan entambula yeesooka yakkululirwa ku kyenyi nga mbaka bwaginnyonnyodde. Eyokubiri entambula mashatan tugenda kuutawo kagere kutambula oluva mu Kabuli otandika olugendo ate si lwa ddembe kubanga omuliro gugenda kuva Yemen wallahi nga gukutte wansi ne waggulu sipiidi gye gujjirako olaba nti ennyonyi edduka naye teyinza kukusooka Masaka. Engeri gy'ogenda okunaanukamu obunaanuusaawe kyolengera ekijjeero teyinza kukusooka eddakiika zigenda okuwera 5 omaze okuyingira Erukaya oba omaze mutaka okuba mutaka Erukaya. Naye seeka njagala ombuulira embeera eyo wallahi kyovola nti abantu bagenda kuzimba kigere kisinga omupiira gwa tulakito mu bbaliro nga kisinga omupiira kitukuse. Njagala nawe ombuulire eddakiika 5 oba oyingidde Erukaya oba oyingidde Ennyendo seeka oba ekita kyakuzannya ku kino kyogenda okulaba. Kale idhan ayuha al-ikhwa isti'daadu amru hamun okweteekateekera embeera eyo kuba omubaka yagira kikadibayana kulla shay'in buli kimu yakinnyonnyola. Kati naye entambula weere. Entambula ey'okusatu hadisi eri kitabo kya Imam Muslim. Entambula Imam Tirmidhi hadisi eri mu kitabo kya Imam Tirmidhi egamba nti alhashuru thalathatan okutambula abantu balina entambula means of transport za bika bisatu. Ensembayo rukubanan abantu bagenda kuvuga bavuge buli wonna wafiira genda kuvaayo ng'ebidduka bya parkinze dda mala ayinu ra'at nga mu nsi tokirabangako ekyali kibadde wala udhunu sami'at teri yali akunyumiriza mboozi ya kidduka ekyo. Batugamba nti nabbi oyo olaba alina ebigambo bingi nnyo ebinnyonnyola naye tayinza kunnyonnyola bulungi bya kidduka kigenda kunona mwana wa Adamu eyafanga mukkiriza weyafiira. Saba Allah tuteekemu awo rukubanan ng'ogenda kuvugwa buvugwa malayika egenda kujja ekugambe nti irkab olw'okuba obulungi bwakyo n'ekitonde ekikuvuga ogenda kusooka gaana nti ala kirabika wayiseewo bakutumye si yenze ekugambe nti alasta Muhammadu naam nze Muhammadu Idris yenze irkab linnya tugende Allah akuntumye aŋŋambye jangu tugende. Allah rukubana nga bakuvuga buvuzi malayika ekunyumiza emboozi la takhafu wala tahzan kyoba ojja mu mutima kwe kutya kootya wadde okunakuwala wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Bulijjo bagamba nti wulina ejjana ante bagibadde okolya gye otandise kati bagibalaganyisa n'ogitegeera otandise tula tugende. Seeka misikini totuulangako na mu nnyonyi nga talina kyeyenkana ku kidduka Allah agenda kubisindika wonna newanga wafiira mu kibira malayika zigenda kujja nga bizikunyumiza kaboozi kagenda la takhafu la tahzan wa abshir biljannati allati kuntum tu'adun. Sanyuka busanyusa ogenda kutandika kulya mbeerayo yakulya kunywa anti babalaganyisa n'okola tugende dakiika budakiika nga watuuse dda wali. Kati oyinza okuba ng'obadde mu bantu abasaddaaka. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ti inna abda almutasaddiqu omuddu abadde awaayo yakunu tahta dhillu sadakatihi genda kubeera wansi ye ambuleerayo. Musana gugenda kubeera mungi, musana baguyita kasiya damis nga guli muzibu. Nabagamba nti kilo z'ennyama 5 ziseebwe mu ddakiika emu ziba zimaze okusiriira zonna nga manda nga tewaliwo n'akagumba nga kakutte edda muliro.
gwe ugenda okukya ku mubiri gw'omwana wa Adamu banange linda kiyamo jjajjiraba ate liganze sijja kugenda Allah yatuga nti wama hum bigha'ibin teri yagenda kwebulakanya no bakutenda nti goyina emputto ina amagezi agadduka mu komera togenda kudduka wama hum bigha'ibin teri yagenda kubulawo atogenda kulaba ayuha ikhwa musana gugenda kubeera mungi kati waliwo abagenda okubeera tahta dhillu rahman bagenda kubeera mu arushi beeyagala mikayafu tugimanyi essi ziri omuzifu wa bufuuyi olinda ekintu eki kubaga nti abange tugende balabe ku minzaani yo kyegamba ate nga walabye dda sayini ezikutwala mu jjana wazirabye dda bantu bagenda kuba mu kweyagala nnyo abali mu dhillu rahman tahta arushi rahman abali wansi mu ntebe y'owekitiibwa rabbuna subhanahu wa ta'ala abawangayo sadaka eno egenda kukola omulimu munene egenda kukola omulimu munene okubeera wansi w'ekisikirize kw'omusana ogenda okubeera omuyitirivu yauma alqiyama abekyo ayuha al ikhwa tugenda kubeera nti tutwalibwa ffenna tupaakinge mu bbaliro buli kintu kyonna weekiri buli kiwuka weekiri buli kantu konna weekali lunaku lwa kusasula yaumu jazaa wal hisaab kukubala byewakola na kusasula banno byewabalyaza amaanyanga falidhalik genda kutuukawo nga otunulire ku mbizi zo tulabangako na bungi ziri awo mbizi tunulire embwa ezakula ne ziggwayo kusinga n'emisota timba pakinze ali awo ffenna tugenda kubeerawo tulinda ekigambo eki Allah asalewo gwe kubeera kino gwe beera kino gwe laga wano genda kulaba ekigambo kinene nya Yohannas genda kulaba omuntu agenda waliwo abala transport endala naye nga yere tambulira kutambula buli yatta omuntu agenda kumwetikka buli yenna hadisi ya Muslim buli muntu yenna eyafa olw'okubadde gwe alhamdulillah awonye bagenda kweripako nga bala magnet nga bolaba nti akati kayinza okwebika enswera ngaana ziyinza okuba kati naye nga akati tekagwa n'abantu bagenda okweripako yauma alqiyama buli muntu yenna gwe batta tagenda kutambula na kigere oyo agenda okumwetikka seko ogenda kulaba obukoowu weetikka ono weetikka oli kyokka ate misinde ku dakika zize tugambye asatu ng'oyingidde Masaka ogenda kuddusa abantu abo ku kyolaba ekiva eno Allah agenda kuleeta ru'ub ng'olina okudduka omuntu agenda kukowa wali era bwe balituuka wali bagenda kugamba Allah ebigambo bino mukama waffe Allah olunaku luno tulumanyi naye tetwagala tukubonaabona kuddamu kubonaabona oba otutwala mu muliro tutwale oba otutwala mu muliro tutwale naye siyinza kubeera enjala egenda okunzita obusi oba ontwala mu muliro ng'osazeewo muliro ntwala mu muliro kati otukozaaki wano nkooye enjala ennuma sinnaba kulya sina kyendya oba otutwala mu muliro tutwale fujjo ligenda kubeera lingi okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala yanziru bi'arshihi agenda kukkako efujjo nga lisusse tutwale mu muliro ng'omusana gufuuse omusana nga bo balowooza nti obakale mu muliro bwanaatuulako anaaweweeramu ng'ate annaaru ashaddu harra law kaanu yafukahun senga obongo temulimu nfuufu omuliro ate mulala nnyo ku musana ku bino tutwala oba otutwala wakala alladhina utul ilma wal iman lakad labistum fi kitabillahi ila yawmi alba'th lwaki mutulekanira mmwe mutemamanya nti kuyino gyebiri kati mutulekanira tukoleki wa hadha yawmu alba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun mumwefulanga abatumbavu tumakimanya nti kiyama gyekiri mutumazeeko eddembe kiki kati kimwagala okukola abakkiriza bagenda kukandula ku ddoboozi ng'abasajja bafuuse ettabu Allah agenda mubaleke agenda kukka arusha ejje bwe alijja agamba nti ayuha nnas abange mu bantu mmwe lakad ansaktu lakum mundhu khalaktukum ila yaumikum hadha mbasirikiridde ebbanga ddene okuva lwe nabatonda sibanyega ila yaumikum hadha okutuusa olwaleero a'lamu wa asma'u aswatakum manye emirimu gye mwakola n'amaloboozi nga wulya fansitu kati mpuliremu addamu okuleekaana wano fansitu kati muddeemu mwogere innama hiya a'malukum egyo emirimu egibakubye enduulu gyammwe nze nagikola wa suhufukum ezo zonna fayiro zammwe tuqra'u alaykum bagenda kusomera buli omu kinnakimu faman wajada khayran yehutuba gyagenda okusoma ng'abantu bakkakkane kati bana bakuwulira ku ddoboozi lye faman wajada khayran falyahmidillah bw'osiŋŋaana ng'ebintu byombi bisiimye tendereza
faman wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsi fasqutu kati nziremu okuwulira ayogera idhan nakulugenda kubeera luzibu tumaze okutuuka mu bbaliro ne kutuba ya Allah akakkanya abaddu abo nga bafuuse ekitalo enjala ebaluma bakooye musana mungi basaba n'obukaawo obuyitirivu bagende mu muliro batuuleeyo basirikireeyo kibalowooza tujja kuvaawo insha Allahu tabaraka wa taala tulabe ki ekiri awo nga abantu bamaze okutuuka ki ekiddako walhamdulillahi rabbil alamin.